gwanga buli muntu yafuuka full time politician. Buli department gye wandirowoozezza nti eno singa tujongera mu bwongezi maanyi nejjo omuntu waffe wansi okutuuka gye tulowooza nti gye tunaatuukira eri gye tuyita mu middle class income. Oluyimba lwaffe lulungi nnyo tulwagala. Tetumalaga luyimba nga tetulina byuma eno bigenda kutambulira ku biiti okwo. Laba wano munyama wano bajjukira nnyo ebikyaliko. Ennyimba obuyimba gwe zooyimba manyanga baziyita kyalenga. Lwaki ne Muyanja Ssenyonga tatandika kuyimba kibonge ekyaniini kubanga zonna nnyimba ono ayimba ezize naffe tuyimba ezaffe kyetagisa politics. Lwaki walirowoozezza nti omusajja ono kati byayimba bikyuseemu ne byeyayimbanga emyaka 5 emabega muyimbi y'omu. So problem eri wano politicking. Bwe tu politicking ennyo ne institutions wansi ezandi boostings abantu baffe okubeera productivity nazo zigira ki neyanze awo nno wengendo bawumulizaamu okuyambako kw'osembezaayo institutions ebitongole oba amakubo agayitibwamu Munnayuganda omwaka guno 2019 kubanga bwe ngutunuulira amazima ga Katonda mu ggulu gwe nali nsuubira Bassenyonga bano okuviira ddala ate situnuulira bano bokka ntunuulira ddala okuva ku Beni Mukasa kyeyamaani wange ow'Ekitega n'olukiiko lwe n'enzija ku 2 neeyongerayo ku Ggombolola neŋŋenda paka ku district ewa Andrew kati awo n'entandika okugabanya mukono ngamba ninamu Kibuule ninamu Ssenyonga okitegedde ninamu Nambooze ninamu Kafeero ninamu Kusaasira kati abo kati nembabuuza ate eri waggulu omukulu akola ki kubanga awo wonna abantu bano embeera gye balimu n'ebyonna nga bwe mubyogedde twetaasizza tutya kubanga gwe nkugambye ebintu byonna kwe bitambulira oyo yaŋŋamba bulijjo eyes on and is off. Kakati ba eyes on bano bayambye batya and is on okubeera effective okusobola okubeera effective. Awo njagala tukube mu tochi tulabe engeri gye tunayamba abantu kamba wumuzeemu tukomewo. Amateeka ga Uganda obutamanya tebukugisaako musango bamumanyi mu nsonga z'amateeka ng'owuliriza pulogulaamu olutindo buli Lwakutaano wano ku Lubogola Simba anti ffe mweffe tukuleetedde bannamateeka abakugu abagenda okuyigiriza ssaako n'okusomesa okuddamu ebibuuzo byonna ebikwata ku nsonga z'amateeka. Bonus ya butundu watano ku buli 10. Kyogamba bwengula GBM eya data bulijjo nga nkosa Airtel Money njafuna bonus ya MBs 5 ku bwerere. Bonus ya butundu watano ku buli 10 bwogula data band okuva ku shillings 10 n'okudagulu ng'okozesa Airtel Money. Kozesa Airtel Money leero okugula data bundles ofunirewo bonus ya butundu watano ku buli 10. Bonus ya butundu watano ku buli 10 paka saa 6 gw'ekiro ku lunaku lw'oba oguze data. Nyiga *852# utandikiro. Airtel Money nyangu ya buliwo ate yesigika. Airtel, the smartphone network. Njagala kati basunireko wabadde kati manyi njagala ogikombeko yakabobo omebifi byayo ng'ate mala bulungi famire yo ate kati n'omutindo gwalinnye ati basiba bulungi ebifi byayo olyako ebikumala n'oterekako ebisigala nga bya mulembe twagisuddewo mulondeko yuga chiksupa yenkoko yo yakabinene togimala nawo yuga chiksupa mumaka yesana omekolo yewoma kasupu netubuuta yeyo kati gisange ku supermarket yo nakasente kajjamu muwaletiyo okula enkoko yo musaizi yo anti yuga chiksupa yenkoko yo. Oli mulimi oba oyagala oteeka ensimbi mu bulimi nga naye oli mweraliikirivu ku ki ekiyinza okutuukawo n'ofiirwa ensimbi zo. Agro Consortium ng'eyita mu Uganda Insurance Association babateereddewo insurance ku ebyo ebiyinza okutuuka ku birime byammwe omuli omuliro, ekyeya, ebiwuka wamu n'endwadde, amataba wamu n'okwonoonebwa abantu eb'ettima. Insurance eno ekola ku birime nga emmwanyi, pamba, kasooli, ebijanjaalo, obulo, omuceere, amatooke, obummonde, muwogo, enva endiirwa n'ebirala bingi. Ate ku nsolo ekola ku nte,
ente, enkoko, ebyennyanja n'ebirala bingi. Okumanya ebisingawo kuba 044 obubaka buno bukutuusibwako Agro Consortium, Uganda Insurance Association nga bayambibwako Abitrust. Gula emipiira ene gya MRF Light Truck weefunira amafuta ga mitwalo 10 oba gula emipiira ebiri gya MRF Light Truck weefunira amafuta ga mitwalo 4. Shalira City Tires ku 6th Street Industrial Area oba amasundiro ga City Oil ku Kira Road, Nakawa, Namirembe, Bombo Road n'Endeeba. City Tires, keeping you safe on the road. Funa akamwenyu ak'ensusso nga buli akuyitako akwegomba wenywere X5 Spiria Gin Johnny's Gin Pineapple Warage nga gira mu bucupa obunyirivu obwa mililiters 2 1,200 ne tot packs eza mililiters 10. Kati tolumya banno njuki wenywere X5 Gin. Feel the power. Musange maduuka n'amabaala agakuliraanye. Omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo. Takkirizibwa abatannaweza myaka 18. Ebiseera bya sekukulu bya kugabana kwagala wakati w'emikwano gyo wamu n'ab'eŋŋanda zo ng'okuba amasimu agataliiko komo ne Afrisel paka boom. Kati osobola okubiraba n'abali ku Afrisel ng'okozesa nusu 10 zokka okumala essaawa 24. Kati saasaanya okwagala nga tolina kutya nti essimu eneekutukako olw'okuba tolina airtime ng'okozesa Afrisel paka boom. Nyiga star 134# okwefunira eddakiika zino. Afrisel, don't be cheated. Lutindo wano ku Lubogola Simba Walusimbi Evans mu studios. Nyongera okulamusa ku mwannyinaze omukyala Florence Mungi, deputy mayor wa Nakawa division, atenga kansala Ebukotaawo, director Mulamba wa Sancta Maria Preparatory School. Webale nnyo okuwuliriza ate n'abayizi bangambye office nzigule bazadde batwala abaana basobola okubanga bawandiikibwa kuviira ddala wansi mu basookerwako paka ekyomusanvu abasulayo n'abava awaka. Ndi mu studios tutunuulira. Omanyi waliwo ebintu ebikolebwanga byebituwabya. Mbadde wano ne Muyanja ne Kasiri ne Zimula. Naye ebintu ebimu omuntu yandibadde alaba bulabi kintu kikolebwa naga nti kakati ekyo kiwedde sina na kukimalirako budde. Kati nze kino ekikoleddwa nange nkikozesa ntya nange okusobola okukola ki okubeerawo. Naye abantu abalina okukola bino ebirina naffe okutandikirwako tukole ebyaffe bo embeera ne bakola ki ne bagyonoonera ddala n'enfuuka ya luberera amakubo mafu tetutambuza birime taxi tezikyatambula. Kati essaawa zino bw'oba otunuulidde okunoonyereza okuliwo sente za road fund kumpi buli gombolola yakoze eki zafulumye oba zafuluma ne Christmas tennaba naye sente zikola ki gyeziri. Kasirye ng'omuntu atunuulira ayagala okuyambako ku bantu weewaawo tannayingira office. Buvunaanyizibwa ki bwatutte okwongera naye okukirondoolako. Muyanja nga eriya MP Walusimbi nga chairman w'eggombolola oba kansala concerned citizen naawe oyambyeko otya. Kakati bino bye bintu bye tulina okukola Muyanja. Ebintu ebimu nno tuyambye tutya birungi nnyo kubanga goli wa eyes on and is off. Kati kyokola kwe kuziwulira. Bw'oziwulira n'oziraba nako n'okimanya nti gyeziri kuba empapula bazituwa. Naye omutawaana we guli buli lw'oyagala okumanya n'ogamba munnange nze n'ovuddeyo njagala okumanya ssente zino ze mwafuna kuba ntegedde nti liita 2 zisobola okulima kilomita 3 mu greda n'olwekyo amafuta ge mwafunye gaali badde gasobola okutulimya kilomita nga 8 eggombolola ebe kye tutayina eggombolola ebe weddeyo bw'ogezaako okubitunulamu empalana gy'ofuna. Kati abantu erono kyagambye kati nobeera mu kutiitira ebintu byonna babifudde bya bufuzi politicking all the time. Ate be bapolitikingira mu tamanyi nti munnange ono empalana weevudde atunuulidde wano fe watugasa kuba gwoseerera gwogwa mu kinnya. Kati ono eyalitunuddeyo bakuyambe ate weegatta kubali bamukuba ettaka. Bw'aba Nakaseke Katonda agenda atunula kubuuza gombolola ye Nakaseke wafunye sente mmekeza road fund. Nja kubuuza ewe Nakisonga wazibuuzizza? Ewange Nakisonga nja kuzibuuza n'empata nja kuzibuuza n'entenje ngenda zibuuza. Era njagala okumanya lunaku ku lunaku zagenze zitya kuba nange enkooyo okunsaba amakubo ng'omubaka nga si mulimu gwange. Naye kye njagala okuga era ebiddirira
tosuubira ssanyu ntalo naye bakuweereza kubeera auditor ekirungi tekiva ku museetwe auditor buli lwajja tosuubirayo ssanyu nti bagenda mukubira muki mu ngalo kyejagala omanye nga kyo kyalibadde kyabwesimbu ne tumanya ne tunenya luno olubimbi gundi lumulemye secondly ebyuma ne babikuwa mu budde kubanga n'ebyuma biyinza okubanga byajja mu district naye nga sibimala byetaaga okukuwa mu budde ne bagenda nga bafeezinga nti gombolola eno tawuni eno naye nga kyeŋŋamba nga bwogambye toyinza kugamba nti ojja kubeera ku eyes on hands off omutawaana oguliwo nawono kikuwuliddewa politicking nti kati gwe bwoba kyogoba kituufu oli akisiigako akazigo k'ebyobufuzi muyanja ze wange wana entenjeru atandisa okubuuza amakubo katumulemese naye tajja kuddayo katukole ki tumulemese naye nga ate gwe mulimu gwange ogwo oversight ogw'okulondoola naye gw'olondoola agifuula ki mpalana n'ebitundu ebimu otya n'okugamba oba ne mu kanso yaabwe ŋŋendeyo oba banandabanga alemesa kubanga abantu baffe bonoonese nnyo n'ebintu bya bufuzi nti oyinza okusanga omuntu ng'obudde bwe bwonna omwaka mulamba talimyeyo kasooli kubanga oli memba wa kanso buli kanso yagombolola teri akugoba tokonkona toyingira wolusangira lutudde naawe oli memba bwoba tonjagala kubeera nze nabategeeza abewange mu magombolola sisajja mu byalaavu eri si mukwano it is not between a husband and a wife or a boyfriend and a girlfriend no it is only to work together kukola mirimu ne tugimala bwe tumala gyogenda nengenda gyenkola ki gyengenda naye si bangi abanaasobola okuguma batyo okiraba era oguma naye nomanya naawe binakwogererwa oyo mubiru naye n'omuntu ali ebbali abuuza naye ono mubi atya emirimu gyendaba agikola bulungi kati naye nga yembeera ezigenda okubeerawo era nkubira omulanga asiza ku bantu bano mwenna gye muli kubanga ku luno enkuba etonye nnyo neyonoona amakubo gavumenti bwe bayaweereza sente za road fund buli kansala kanula amaaso gulenda tejja n'erima ennaku 5 n'olowooza ni sente ze babawadde ziweddewo genda obuuze yanywedde liita mmeka luno liita ezo zigula sente mmeka ku sente ze twabadde nazo wasigadde mmeka nga sirabawo nti zibalansinze kubanga greda zino si nkadde nti zakanika nti enywa oiro liita 2 no ojo ogula mafuta drivers allowance n'abaana bano ababeerako ka allowance kaabwe akebiri ekitundu mubenga mbitunuulira ffe bituleta wano okubasomesa tutwala obudde ku lediyo naye omutawaana bino byogenda okutya kubanga tugenda kutya politiki ebyobufuzi tetujja bitya oba oli apolitiki nga ateekako si bunga bwobitidde bona bitya tojja kukola naye okujja wano nze juzi omusajja yaŋŋambye namusanze wali mukono nsonyiwe namuyita musajja omwami namusanze mukono ku mafuta naye namusajja gwe mwe mwayimiridde mu paliamenti n'ogana okudigazetinga ebibira jagwe mu kifuba nolabanga omusajja akugwa mu kifuba n'essanyu erimuvudde eddala ku ntobo y'omutima gwe kati waliwo ebintu bye tulina okukola noga nti tetugenda kikola ku lwange naye olina okikola ku lw'eggwanga ogamba badigazetinga ebibira tufunyemu kaki mu biri bye twasooka namanve ye najjudde amakolero betwawe ettaka ery'obwerere mu namanve nga tasasudde emyaka 18 lwaki balirekawo ne bagenda bateeka amakolero eri embalala ekayanja ewemwanyanjiri eyo mu ntobazi kubanga oli abayita buyisi oli olumugali nkuwa 10 obukadde akuba naye mu ngalo so ono yafuna eploti ey'obwerere wateeka okuba amakolero eggwanga likule ajagala miliyoni ya dola wateekwa okubaawo okuvaayo nogani let come what may ffe bino katubitegeeza ensi neyanziza bwana zimula akati atenze ekizibu kyennyina mbadde kansala mu kibuga wano kubanga bino byonna gye tutambulira bye birina okuyamba omuntu okutambula bino byonna ebitongole omuntu naye kwalina okutandika kanso ze tubaddemu babadde batuyita ba mitwe minene ng'ekituyisa aba mitwe minene kutunulira nsonga nga bwe ziteekwa kubeera
omuntu waffe wa bulijjo yatulonda aganyulwe. Nabuuzanga bantu betukola nabo emirimu nti financial year wedde bwe tuba nga twa planninga ABCD financial year neggwako nga tetumaliriza olwa ssente n'ebirala. Lwaki financial year eddako ate tukola budget ndala, tukola bintu birala, lwaki tetutandikira we twakoma? Bwe tuba nga twali tukwella mwana kumujja mu primary mutusa mu P7 n'alemera mu P5 nga school fees tewali, lwaki financial year eddako tunona mulala wa P1 netatuusa ono ne tumanye ekyo kiwedde kati tuddeyo ate tuddeyo tunaamaliza tutya ebizibu nga tubikwatako bwe tutyo 50-50. 2 honale omuyaja Ssenyonga kamutume manyi nti byajja omuntu matajja bituusa ne kambi oyo ajja bituusa kambi mutume nze we nasomera primary we nasomera primary ate nzijukira kubanga naawe tuli mu myaka gyegimu twayinangayo kye tuyita civics. Eri essomo simanyi ngeri gye lyavaawo. Eno ku secondary twayinangayo kye bayita political education. Nayo simanyi ngeri gye lyavaawo. Wawendaga abantu bano kati abagenda mu local government bagenda kufuna mulimu, agenda tamanyi kiriyo. Chairman w'eggombola ly'Emannyo Sseke wange eri Kasanda afuna emitwalo 30 omwezi. Ekyo kitegeeza nti buli nnaku afuna mutwalo. Ogwinza n'obutawe. Ate ba politician baffe ab'omulembe guno twakyokeddeko mu topic eyasoose politicking ne full time politician. Bo balowooza nti buli kintu kya byabufuzi, okuziika kwa byabufuzi. Nze chairman w'eggombola nga tebandabye nga nguze keesi nja kuba sikyali chairman bulungi. Olumbe lwa byabufuzi nga sirabiseeko nti nze naguze tteeti banjogereko ku kazindaalo era mba sinnakola bulungi. Kitugamba okiraba ate awo sikkiriza lwaki okongojja gy'otannatuuka kubanga ekiresa obuzibu ono yadabako. Twali mu kampeyini nali mbaddeko ate ono omwana muzaale w'emukono ne ngamba omuntu omusaga akwogera linnya nti abantu bagenda kulya ogwe n'asingayo factory ye mu industrial area ne bagirya nekola ki neggwawo n'akomawo nenjogera naye mu lulimi ne mugamba bano boolaba bategeera bamanye ebigenda okukolebwa n'asingayo woteri nekola ki ne bagirya bakyamuyita ku mikolo kati olwaleero bw'okongojja bw'oti onale bwe ginatandikidde walabyeyo civic education baatusomesanga who is the chairman of your district ani kino akola biki atekwa kukola ki eyo mu civic education kakati abantu bafaana bajja kubwa kansala abajja kuwero C3 yandibadde amanyi ne kyagendamu. Kakati ono kwayisa okukongojja bakyakongojja nnyo. Kakati tebaweereza kano karodi fani katwogera amazima kyoga nti weesimbawo nga tomanyi kifo kyogendamu ne tebabimanyi waliyo kugambye mugwafuuka mulimu. Kansala weewange eri afuna siringisa omutwalo gumu n'ekitundu ayagala kwegana wa municipality afuna akakadde mutwale nnyo. Ssenyonga yamala ku bwa meeya emyaka 20 bw'agamba nti njagala bubaka bwa parliament bw'agamba nti njagala bwa ssentebe bwa district awo omanya nti nno kyagendako akola ab'emubende bawuliriza kati Kasanda alinnya agenda nina gombolole mbagiyita Mannyo ga Sseka. Mannyo ga Sseka buli kansala agenda ku district eyaliyo yasooka bamuyitanga tumusiime tiyamalako kisanja nga kyeyasanga ku district si kyeyalowooza. Omulala eyaddayo naye teyamalako kisanja. Akati abantu bano bajja ne balowooza nti tugenze mu mulimo nze wengenda okwesimba wano Kasanda ndoza abantu babitegedde nnyo kubanga tuliyo babiri wali yakwata kaadi ya movement nanga jja ne kaadi ya DP babitegedde tebaleese kajanja niye ate ku MP wana abakyala balinga bameka bakyajja n'abagwa mu kamyufu ka movement bagamba tugende awo batuufu kubanga osanga mu parliament wayinza okubayo akantu naye mu local government oteekwa okubanga oyina obusobozi obugenda okuweereza abantu. Nyina bakansala bemmanyi sijja kukosa buzira kuboogerako mu bitundu ebyenjawulo ng'amaze kuwa kansala emyaka 32 emyaka 32 yajja ne mwami Museveni n'ennyuma nga yamulimu okuzimba kubanga yalowooza nti ali ku mulimo bye yali akola byonna n'abifiisa nagamba kadiru bekajja leka tukanyakule nakyo tukinyakule emyaka 32 n'ennyumba ya mulimo okugira ki okuzimba. Era ne bagamba nga wano mu kanso zitwaberanga mu Kampala ngamba kansala abaali bategeeranga bwe ntegeera ngamba gamba nti olunaku lwa kanso lutuuka tujje
olunaku lwa komiti bwetutuuka tujje tetwetaaga kubeera wano kugombolola obasangawo nga bajjudde obasanga ku makya paka kawungeezi kansala ng'alina kubeera awo ombuuza nti oli sipiika nti siri oli deputy speaker nti siri oli sekwitale bano abaagala okweyita baminisita nti era siri ordinary kansala nti yes kikyokola wano nga teriyo kanso teriyo komiti diiru zikutukawo nolwekyo ekizibu abali mu local government tebamanya nti bagenze mu buweereza aye nakino kankyogere kiwulikka mu bine tekukyogera teri aweereza nga tanaba kweweereza bw'obanga onooweereza abantu abalala gwe katukulabe nga weeweereza uyo yeweereza aweereza bulungi oteeka okuba ng'olina level kwoli eweereza chairman wa district afuna $1.1 $1.1 kitegeeza $5,000 buli lunaku ate bakwagala mu ofiisi Monday to Friday oyingiramu ku makya ssaawa 2 ova mu saa 10 $5,000 omwezi kati $5,000 abasajja bano basennyonga abali b'ekyemisana ekizito tafunyako kyakunywerako ng'omuwadde 5 agasinafuna kyenywerako akati ozikolera mwezi wagitulaga mpuliriza omulungi kakati awo byonna bwe tuddamu ebyo oyo ateekwa kubba ssente za road fund ate okulamu kasente omubbi ye n'atandika okuyisa yes okufukula